had particular criminal records, and we shared the references and the offences committed. Then there is also Muzamiru Kamoga, who was arrested. That matter is looked into. And let me clarify it. They are very deliberate and intentional. We are intentional in trying to make sure that if there is anything which went wrong, then we shall have to look into it and see how to come out with the remedies to that effect. But I would like to still re-emphasize that these groups are real, save for if there were operational mishaps, but the groups are real, the people are being targeted. That one, the public and the population should not lose their focus on. We have shared a number of incidents on like the following. On January 11th, 2025, there was an attack on a coffee trader. We don't stamp our certificates. So I request that you take note. But the fees, njakutandika ne brief ku ekyaliwo Kamwocha bwetwa kuba abantu amasasi bantu mukaaga betwali tukoze omutego ogwali genda kubaawo robbery. Eno robbery yali egenda kuba ku Acacia Mall ku bank emu, era twakozesa abakesi baffe ne tufuna engeri bana abantu ne bajja. Then ne tukola operation eyo ebyavaamu byebyo nzize okubategeeza kwanga tuze tuwa information eno naye twagala abantu bamanye nti tuyina okusoomozebwa kungi n'ebikoosi bino ebyababbi. Abantu abamu bayinza ogamba ababbi balina pangas, balina kiki, balina emundu, naye bana ababbi okukosebwa kwe batuusiza ku bantu si kutono. Ate n'ekirala abantu kye balina okumanya is that bakula batandika ng'akabinja just akakuba ebikonde, kwanga basiiba nnyo mu zijimu nga bakuba bukubi bikonde bagira ku mapiki, bayinza okugira ku piki nga 6, ne bakuba omuntu ne bamuyisa bubi, esente ne bakola ki, ne bazitwala. Era akabinja kano kakoze operations nyingi nga kabba abantu. Kati mu operation eno gye twakola bana abantu 6 twakolako okunoonyereza kubamu ne tusanga nga bayina emisango mu record zaffe za police. Kati nga Hamisi Mohamed we bayita Chemical, ono ye twamusanga n'emisango eja robbery ne aggravated robbery. Aggravated robbery gwe musango nga owenyigidde mu robbery naye nga erimu okukozesa what do they call a weapon? Ebisi. Tuyina nyiza okubalagako wano naye nga tugenda biteeka ku mutimbagano gwaffe era n'agenda kagenda bisangako. Kati ng'ono Hamisi Mohamed sinti yali muntu wa bulijjo, no, ayina record era nga ne record ki weeri. Waliwo ne Lukwago Sharif naye bwe twanoonyereza mu system yaffe twasanga nga ayina omusango e Kasokoso. Then ne Katongole Fahadi oba Kaweesi naye yayina ono wansi wano naye yayina omusango ku Jinja Road.
waliwo n'omulala naye ye teyafa bamuyita Muzamiru Kamoga ono naye yayina omusango ku Jinja Road era rekodi yaabwe weeri tuzze tufuna obuzibu nabo kati nga January 11th oba 11 baatakinga omusuubuzi ne bamubbako miliyoni 10 yali ava mu Stanbic Bank bwayise nga sente azitwala agenda Matuga. Tuyina ne piki mujaziraba ze bakozesa nga January 4 era ne babba miliyoni 3 mu industrial area. Nga December 9 waliwo omuntu we banyaga miliyoni 57 kumpi ne Case Clinic mu kitundu kya Buganda Road. Then waliwo ne we banyaga miliyoni 11 kumpi ne dwaliro lya bakyala e Kawempe. Nga 16 December era bakola obulumbaganyi ku headmistress omu mu Kira division naye omu mubo ne bamutiramu era bali bamuyita Sewa Kiriyanga Ronald. Then waliwo ne 15th June nawe era bakola obulumbaganyi era ne babba miliyoni 394 ne mitwalo gya $17 mu Nakawa division. So eno si tiimu ntinto ate ekirala tiimu nene eyisa ne mu bantu 10 ebadde ku watch list ya intelligence yaffe era nga n'abalala gye bali eyo tukyabanoonya. So eno tiimu tuginoonya era tulina okumakinga sure nti tugikwasa n'amaanyi. Kati of course waliwo issues abantu ze babadde baraisinga nga bagamba nti banaye police muyinza okuba mwakozesa eryanyi lingi operations era kino njaga mukikwate bulungi. Operations olusi ziyinza okugenda obulungi olusi ziyinza okubeeramu okusoomozebwa naye ekigendererwa kya poliisi tuyina naffe okusoomozebwa kungi nti twagala okulaba nti tukola buli kimu ekisoboka okulaba nti we bring peace oba eddembe. Kati twafuna guidance ndoza mwalaba twayina guidance okuva ewa minisita waffe ne IGP yakiwaako position nti tetuyinza kuba na kigendererwa just kyakutta busi muntu wabaawo kimu oba bibiri ekitagenda bulungi. Njagala okubategeeza nti nga poliisi tuligezaako okulaba nti tunoonyereza mu nsonga eno tulabe engeri kikyennyini ekyakola ki ekyaliwo n'engeri gye tusobola okukigonjoolamu naye nga mulina okumanya nti obulabe bwowe buli mu bantu ab'ekika kino era ne incidents zembawadde ezo ziraga nti ekituufu kyo abantu banyagibwa ate nga abantu abamu bano babijambiya ate tewabaawo omuntu alowooza nti ejambiya is not a dangerous weapon. It is. Ne bwogenda mu crime statistics zaffe za murders nyingi zosanga nga actually bakozeseza jambiya. Ejambiya ejo olaba etta nnyo abantu. Issue endala gye njagala okusharinga ye issue ya abantu ababba ebintu eby'amasanyalaze
eyo mu Lubirizi district nga mu kiro ekyakeesa olunaku lwa 17 tutebereza wakati wa 16 ne 17 gwa January ku Katanda village waliwo abantu ababa meters 120 eza waya ku line ya 3 phase. Guno musango munene nnyo. Actually bano basabotua okuba ebintu ebyaliyambye abantu okufuna amasanyalaze ne basabotage y'amaanyi. Naye ffe tumanyi tujja kubafuna kubanga tutera okukola intelligence yaffe ne tubatuukako. Naye twagala okulabula tutera buli bwe tukola ebikwekweto bino tutera okufuna bamakanika abatunda scraps. Oli waliwo abamu abavaayo n'agamba nti nze banteresa buteresa bintu. Twagala okulabula abantu ab'ekika kino nti tetujja kuwuliriza nsonga ezo. Gwe manya omuntu yenna we tunaasanga ng'ayina ekibbe eky'amasanyalaze tujja kukwata, naye olina n'okumanya nti ekibonerezo si kitono. Ekibonerezo bwe baba bakukutete oyinza okufuna wakati w'emyaka 12 nga bakusibye. Usually fine etera okubeera between around 50,000 currency points, emitwalo 5 y'obu currency points ndoza ye mu sente tugambe nga biliyoni emu. So ekibonerezo si kitono naye tutera okufuna kubanga omubbi bw'amala okubba alina w'ateresa. Then oluusi bagenda mu butale ne batunda bino ebintu. Kati enkya bwe tumala okukwata gwe ng'otandika tuwoleza nti wagula buguzi. No, it takes serious issue ensonga eno nti bwe tukugwako tetujja kuyisa bulungi. Etteeka lijja kukwata n'amaanyi. So twagala okulabula abantu bategeere ekyo. Issue endala gye njagala okubategeeza ye issue ya operation gye twakoze mu Lubigi. Jo nga 19 twakoze operation mu Lubigi. Mu Lubigi omwo mulimu abaami baali bazimbamu obusisira naye nga batagetinga abantu abatera okukozesa oluguudo olwo either nga batambula, abalala babanyagako amasimu, bano bosanga nga olusi edinisa olulirese nga sirigale ery'emmotoka. Then also ne bakubana twasanze ne number plates za boda ekiraga nti either baba bodas o ekintu kyonna ekyekuusa ku boda. So ekyo ekikwekweto twakwatiddemu abantu 3. Then twazudde ne number plates 15, side mirrors za watera okuva okujja okuexploitinga. So tubasaba nti namwe oluusi mu planningire ng'ebintu byammwe bulungi. Certificate yaffe ogifuna wakati w'ennaku 5 n'ennaku 7. So tusaba nti abantu batambulire mu mateeka naye bw'ebanga ogudde mu katego k'oyo ayagala okuggyako akasente mu butali mu mateeka then awo we tujja okuyambira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebiri eja egundi eja foreign affairs. Any questions? Yes, sir. Yes, Becca. We tried talking to some of the relatives. And I would be more comfortable
we come out with a particular position after we have looked into it and got to the depth of the issues surrounding the entire operation. Otherwise, today I wanted to particularly give you an update on the details of the operation, particularly in respect to the identities of some of the people whom we felt have particular criminal records. Yes. Nyola nti operations concluding kati nti twatwalidde amateeka mu ngalo. Engeri gye nga bwe twafunye guidance era ne IGP yakinyonyola mu parliament. Tugenda kugezaako okwekenneenya details operation eno ndowooza kyeze zinatuwa ekifaananyi ekituufu then awo bwe tunacommunicatingira naye kati kikyali so premature kukola comments nti oba twatwalidde amateeka mu ngalo oba nedda. Tugedde tuba twetaaga ne tukisengejja ne tulaba oba kyova olaba abantu ng'abo baveeyo bajje batuyambe mu kunoonyereza. No, because it is one, you see, evidence is based on, of course, somebody says, let's first investigate this matter because that is an allegation. So let those allegations be put to use let them come to us and then we listen to them because we want to get into the details of how our officers conducted this operation. Issue eri bweti ffe poliisi sagala gamba nti ekisooka tetugendera tetuyinza kukola conclusion okuviira ku ki abantu kye bakoze eki kye bayogedde. Tugambye tuyina okutunula mu bye bayogedde ne tulaba ki kyennyini ekituufu mu byo. So at the moment tujja kuba tujula bitanaba kujja. Let's first, this matter is still under observation. Mwebale nnyo. Let's see. Dog seriously. Okay, thank you very much. Good morning, everybody watching us and those listening to us, and also good morning to the Fourth Estate. Thank you for coming to police headquarters. Like we usually do,